Kkooti enkulu ku Twin Towers mu Kampala ng'ekulembeddwamu omulamuzi Lydia Mugambe esingisizza eddwaliro ekkulu ery'e-Mulago omusango ogw'okubuzaawo omwana mu mwaka gwa 2012 nga mu kino kkooti eragidde eddwaliro ekkulu ery'e-Mulago okuliyirira abazadde b'omwana eyabuzibwawo n'obukadde 85 awamu n'okubasaako obukwakkulizo 8. Omulamuzi Lydia Mugambe mu nsala ye alagidde omusawo eyazaalisa omukyala wa Mubangizi Michael Mariam Madida okukwatibwa era gulweko omusango gw'okulagajjalira omulimu gwe. Omulamuzi mu bukwakkulizo bw'awadde alagidde eddwaliro ly'e-Mulago okwanjula alipoota gye baakola ng'omwana ono abuziddwawo era ne poliisi n'eragirwa okugulawo fayiro empya ku musango gw'omwana eyabuzibwawo baddemu banoonyereze. Wabula bino byonna we bibeereddewo, bannamawulire tebakkiriziddwa kukwata bibadde bigenda mu maaso. Babazadde b'omwana eyabbibwa bategeezezza nga bwe batali bamativu na nsala ya mulamuzi. Omwana waffe yafa batuwa omwana atali waffe kitegeeza omwana waffe gyali mulamu gwa mutuufu twagala omwana waffe. Eddwaliro ekkulu ery'e-Mulago lyatwalibwa mu kkooti mu mwaka gwa 2012 oluvannyuma lw'okubuzaawo omwana mu ngeri etaategeerekeka nga guno si gwe mulundi ogusoose ng'eddwaliro ly'e-Mulago litwalibwa mu kkooti ku misango egyekuusa ku kubba abaana. Nasaka Joweria ne Eka Ronald, KTV, Amalindirire.